Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Andaba ku TV yaffe eno eŋŋanzi eya 3 ABN. Njagala olwaleero tulowooze ku kyawandiikibwa kino ekiri mu Baluumi essuula ey'12 olunyiriri olusooka nga lugamba nti kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwaayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Mu buweereza buno bwe tuba tubukola tusaana okuteeramu ddala amagezi n'okulowooza, kubanga ekigambo ekyasoose kigamba olw'okusaasira kwa Katonda. Waliwo okusaasira Katonda waffe kwe yatukolera kwe tuyina okufumiitiriza, kubanga baatusaasira muli twali baakufa, Kristo n'atusaasira. Tuyina naffe okwewaayo mu buweereza. Bw'oba osazeewo okuyimba, yimbira ddala n'omutima gwo n'ebirowoozo byo byonna. Nsaba olowooze ku kirowoozo ekyo nga bw'ofumiitiriza Kristo kye yatukolera era n'obuweereza bwo bw'okola mu kkanisa. Saba Mukama akuwa omukisa nga weeweererayo ddala mu kuweereza olw'okusaasira kwa Katonda. Mukama abeere nammwe. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe nkwaniriza nnyo enkyaleero. Neebaza Katonda akukuumye ate n'okeera bulungi n'ojja okuwuliriza ebigambo bino eby'obulamu ebya Yesu Kristo. Puroguramu yaffe eno ey'enkyaleero tugiyita ensulo ey'enkya. Puroguramu eno tugyesunga nnyo nti etujjukiza okukeera ku makya ne twekwasa Mukama nga tukozesa akasisimuka kaffe. Ye puroguramu etusembeza eri Katonda ku makya mu kusinza mu maka. Era mba nsuubira era nga mbakubiriza abantu ffenna tukuŋŋaane tuzukuke tutandike ne Yesu ate nga tusoma akasisimuka kaffe. Mukama ajja tuwa omukisa. Puroguramu eno olwaleero tutandise nga ekyokuyiga kiriko omutwe ogugamba nti okuva mu nziina okufuuka naggagga. Naye nga tetunnaba kutandika nkuyita omulabi waffe obeere wamu nange nga tusaba. Katusabe. Ayi Kitaffe omulungi, tukwebaza otuwadde obulamu okutuusa olunaku luno olwaleero. Weebale nnyo byonna by'otuyisizaamu olunaku olwajjo, by'otuyisizaamu ekiro ne bye tutategedde nga ffe twebase, n'otukuuma bulungi n'okuuma ensi yaffe ne tutuuka leero nga tuli balamu. Ate era tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okujja mu maaso go. Weebale nnyo olw'ekigambo kye kiri mu maaso gaffe. Tusaba otuteeketeeke bulungi okukiwuliriza era tufunemu ekyokuyiga ekinatutambuza olunaku luno. Otuwa omukisa obulamu bwaffe bwonna era otuteeketeeke olw'obwakabaka bwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe ekyaleero gugamba nti okuva mu nziina okufuuka naggagga. Nga tujja kukozesa olunyiriri olukulu luli mu Baluumi essuula 10 olunyiriri olw'omwenda nga lugamba nti kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka. Olunyiriri luno tulusanga mu Baluumi essuula 10 olunyiriri olw'omwenda. Nti gwe wennyini ampuliriza olina okwatula Yesu nga ye Mukama wo ate n'akamwako, so si muntu mulala yakwatulira, kirina kuva mu ggwe n'owulira nti Yesu ye Mukama bw'oyatula n'akamwako. Ate mu mutima gwo muli mwennyini olina okuba nga okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu. Kubanga bwe tukkiriza Yesu nga naye yafa n'atazuukira, essuubi lyaffe ery'obulamu obutaggwaawo liyinza okuba ezzibu, kubanga tetumanyi Yesu oba yafa Mukama waffe ate n'atazuukira n'abeera mu ntaana, kati ate ffe tuba tugivaamu tutya? Yesu kye kibala ekibereberye, yazuukira kati mulamu ali mu ggulu. Abantu basinza Katonda atali mulamu, abantu basinza abantu n'ebintu ebitali biramu. Naye Katonda waffe yennyini kuyita mu Yesu atukubiriza ffe tusaanye okumanya nti Katonda waffe ali omu era ali mu ggulu. Era Katonda oyo gwe tusinza tetusaanye kuba na kifaananyi kyole, tetusaanye kuba na bakatonda balala waali. Yesu mulamu. Ekyo kyamagero nnyo mu bulamu bwaffe. Tusinza Yesu omulamu ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kitaffe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekyokuyiga kino olwaleero kiriko ekyokulabirako kye tugenda okutunuulira nti nga Ssematalo owookubiri anaatera okuggwa. Ssematalo oyo yaggwa mu baana abasoma ebyafaayo, yaggwa mu 1945. Mu 1945 nze saaliwo, naye ggwe munnange oyinza okuba nga waliwo bw'ofunye omukisa okuwangaala okuva ku 45 okutuusa leero era ng'osobola okumpuliriza. Naye eri abalala bangi nabo abataaliwo, Ssematalo ono yali munene nnyo. Ssematalo kitegeeza nti olutalo lwayuuya ensi, kye bava baluyita Ssematalo. Waliwo Ssematalo ow'olubereberye yava mu 1914 n'atuuka 19, ate ono ye naggwa 1945, ye Ssematalo owookubiri. Amagye aga Bugirimaani agaali gawamba ekibuga ekya Sastini naye ng'edda kyayitibwanga Czechoslovakia gaatandika okwamuka ekifo ekyo kubanga eggye lya Russia erireeta emirembe lyali nga ligenda lisembera. Kati bano Abagirimaani abaali batadde enfo zaabwe nga beefuza ekitundu ekya Czechoslovakia baawalirizibwa okuba nti bazinga engugu zaabwe baddeyo gye baava. Naye bwe baali nga bali mu Czechoslovakia, jjukira yali nsi ng'erina ne zibanka, era tugambibwa mu lugero luno nti banka eya wakati nga ffe bwe tulina Central Bank gye bayita Bank of Uganda, banka eyo baali baagimenya ne bayingira munda ne basangamu ssente butitimbe eza Czechoslovakia, era ne baziyoola zonna, ne baziyoola ne bazireeta eno mu kifo kyabwe, mu kitebe kyabwe eky'Abanazi. Nazi kyali kibinja kizibu nnyo nga kitendeke, kirimu obutujju, bajaasi abakugu ennyo ab'amaanyi nga baakola ekitebe kyabwe mu Czechoslovakia eky'Abanazi, nabo baali Bagirimaani, abasajja aba Hitler. Akati omudduumizi Omugirimaani yagenda okulaba nga alina ebyobugagga bingi, naddala mu ssente zennyini. Kati kyava apakira ssente n'apakira ssente, n'azipakira mu bisawo, mu bigoye, n'ateekaawo. Naye bw'atuuka okugenda ne baleeta ebimotoka byabwe ne batikkako ssente. Naye ssente eziyitirira obungi nti tezaagyako, tezaaja ku bimotoka ebyo. Omuduumizi ono
n'awalirizibwa nti sente ezimu emigugu egimu kagirekewaawo era n'agirekawo naye n'abuulira abatuuze abaali awo nti bannange abatuuze mbalagira mukuume ebintu byange bino. Teyababuulira nti sente kuba yali abizinze nnyo. Mukuume ebintu byange bino bwe ndikomawo ngenda bitwala ndibaweera era bwe munaabinkwasa obulungi mujja kusiimibwa n'ebyobugagga ebingi. Bano ne baga nti kale ate tubadde tubonaabona bannaffe mugende bw'olikomawo tulikuwa ebintu byo naawe n'otuwa ebyobugagga ebingi. Kaakati ng'agenda naye Abarasha bwe baatuuka mu kabuga nga bano Abagirimaani Abanazi bavuddewo nabo baayanguwa mangu ne bagenda ku kitebe awali Abanazi we baabeeranga Banazi abajaasi bano ekitebe kyabwe nga bayeekedde mu kitundu kino. Kati ne bagenda ku kitebe ekyo Abanazi we baabeeranga bakyekebejje si kulwa nga mulimu bbomu mulimu biki oba mulimu abakyasigaddemu nga bwe mumanyi eby'entalo. Abantu benjogerako nammwe manyi abamu mulabye ku ntalo. Mulabi wange oyinza okuba ng'olabye entalo obanga bw'oba tewaziraba ng'owuliddeko nti na wano waaliwo entalo. Entalo zaali nnyingi wano, zaalimu eza katugambe 1979 waaliwo Aminiro yawamba gavumenti 1971 awo olutalo terwali lungi kubanga yawamba Mpambe. Then mu 1979 twalina olutalo olwasigukulula Amini. Olwo lwali luzibu lwalimu Abatanzania kati naffe twalaba ku basirikale abo fe abaaliwo. Kakati ne bajjawo entalo zino ezaggwa mu 1986 olwaleeta President Museveni aliko. Kati olwo nalwo lwali luzibu nnyo mu streets za Kampala, mu nguudo za Kampala amasasi ganyooka ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga. So olutalo luli nalwo bwe lwali naye bwe baasanga obutiti okwaza bwe bagenda okwaza ebifo bino omubadde abasajja bano Abanazi ne basanga obutitimbe bwa ssente ze baalese nga ziri awo zibalemeddewo nga baazibba mu banka eri eya wakati. Kaakati bano ne bamanya nti ssente zino ziyinza obutatugasa. Kyebava basalawo omuduumizi n'agamba nti ssente zino tuzigabire abatuuze. Buli muntu bw'aba ng'awangadde omwaka afune krona 1000. Krona 1000 ssente mpitirivu n'olwaleero. Kaakati n'abamu mwalimu abantu ensimbi mangu nnyo zaagabanyizibwa nga mu zonna krona zaali ziwera obukadde 300. 300 eby'obukadde bwa krona ze zaaweebwa ezabalirirwamu obuwumbi bwa $. Obuwumbi bwa $, bungi nnyo olwaleero nga bw'ozibalojjamu obuwumbi bwa $. Omuwandiisi bw'atasobodde kuteekawo muwendo wano naye ng'agamba nti mwalimu ssente nnyingi nnyo ne bw'ozikyusa mu $. Abantu abalina amaka amagazi baawunzika bafunye nga $15,000 ejja krona oba $20,000 nga ze bafunye. Ensimbi ezo zaali mpitirivu nnyo mu biro ebyo. Abatuuze abo abaali bafuggazibwa Abanazi baawulira nga baalinga abavudde mu nziina okufuuka bannagagga. Olunaku we lwakya baali tebayinza kukiteebereza nti abaali bagenda okuttibwa naye kaakano bakunse n'embuyaga ey'ensimbi bwe zityo. Omuntu ng'omanyi nsula kutebuke n'ate ebintu ne bikyuka ate ne bakuwamu ssente n'ogaggawala. Kyobula nti omuwandiisi agambye nti okuva mu nziina okutuuka ku bugagga. Bannange tutunulire ebigambo bino batulowooza bulungi nti mu nsi muno tubeeramu emirundi mingi ne tutunuulira obwavu obuli mu nsi muno ne tuwulira nga butulumye nnyo naye abamu ne bawulira nti nnyinza okukola kyonna kye nsobola naye nga gawale. Abamu ne babba, abamu ne batta, abamu ne bakola ekintu kyonna kyonna. Abamu bayingira obusirikale ng'obwo era banoonya kufuna ngeri gye bayinza okutulugunya abantu babafunemu ssente. Naye
sente n'ebintu byonna bye tufuna mu nsi muno bya kiseera, kubanga obulamu buno bwa kiseera kitono. Mu luzungu wabuyita temporal life, bwa kiseera kitono, tebujja kubeerawo bbanga lyonna nga tubeera mu nsi eno efaanana bweti. Mu Matayo 16:26 akugamba nti kubanga omuntu kuli mugasa kutya okulya ensi yonna naye n'afiira obulamu bwe. Oyinza okulya ensi yonna naye ate n'ofiira obulamu bwo. Ate ogenda okutunuulira bali bwe bagenda ne bayoola ssente mu banka ne balowooza tumaze, ne bayoola nnyo ate ne bibafikirira. Mukiraba, abantu twagala nnyo ebintu ebyo ebyokufuna ebyobwereere. Nali nsoma Bayibuli ne ntunulira abaana ba Isirayiri baatuuka ekiseera ne beemulugunya eri Musa nga bamugamba nti twalyanga ennyama naye kaakati omuntu ne tutalya nnyama tulya bino maanu yokka gy'otuleetera. Ffe twalyanga ennyama ne tulya ebifi ne tukkuta ne tulemerwa nawo. Kati Musa nga bwe mumanyi bw'ayogera ne Mukama, Mukama abaweereza obugubi. Naye bwe baagenda okufuna obugubi bayoola nnyo ne bakola entuumu n'entuumu z'ennyama. N'ennyama Katonda ng'abatunuulira nga bonna baluvu olw'ennyama. Tubeera n'obuluvu obw'ennyama, tubeera n'obuluvu obwa ssente. Naye Katonda bwe yabatunuulira ne balya ennyama ne bayita ne mu nnyindo. Ate era nga bwe tumanyi bwe tusoma ebigambo ebyo abamu baafa n'okufa. N'olwekyo katuleme kutunuulira nnyo ebintu bya mu nsi birimu okufa, birimu okutawaana okw'engeri ezitali zimu. Kakati olugero olwo nga tumaze oddulaba, bali baalwana bafunye ssente empitirivu naye zibalemeddewo, abasirikale ab'amaanyi babatutte. Kakati ate tulaba nga ssente bazigabidde, bano bajja bazigabidde abantu ba bulijjo, nabo bawulira nti nga kino kirungi, bawulidde essanyu nga kino kirungi, tufunye ssente ffe ababadde bali kutebuukye. Ekyo bwe bamala okivaamu, naye sirowooza nti ssente zo zaabawa obulamu obw'okwesiima emirembe gyonna. Lwaki? Kubanga era baasigala bakyalina endwadde, bakyalina okubonaabona, bakyalina okufa, bakyalina ebizibu bingi bye tusanga mu nsi muno, kubanga ssente tezisobola kusasula buli kimu. Kaakati muwandiisi waffe akuwa okutegeera ekigambo ekikulu. Katonda alina ekintu ekisingako obulungi ku ekyo eky'obugagga bw'oyinza okufuna mu nsi muno. Katonda alina ekintu ekisingako obulungi kyayinza okutuusaako ekisinga emirembe gy'oyinza okwegomba n'okweyagaliramu mu nsi eno, kubanga gino emirembe gya kiseera. Ne bwe tuba n'emirembe gitya neera tutuuka ekiseera ne giggwaawo, oba bulwadde bwe bugitumalako, oba kufa kugitusalako, ebizibu eby'engeri ezitali zimu. Oba oliawo tuba tuli mu mirembe naye ate era ebizibu ne bitusanga ebinene nnyo. N'olwekyo ensi eno si yakweyagaliramu, naye waliwo ekisinga obulungi. Oyinza okusenvula okuva mu nziina n'odda mu butuukirivu obw'okukkiriza, okukola okusalawo okwangu ennyo. Olina okusalawo, oyinza okusenvula okuva mu nziina n'odda mu butuukirivu bw'okkiriza okukola okusalawo okwangu ennyo. Ampuliriza, wakkiriza Yesu Kristo era wamwatula n'akamwako, era Yesu oyo okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu, bw'oba nga tonnakikola kya mugaso nnyo okukola okusalawo okwangu ennyo nti nze nzikiriza Yesu Kristo. Ebimu ku bigambo bye njogedde bikulaga nti yes, tufuna ebintu mu nsi muno naye ebintu bino biggwaawo. Kakati naye bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu, olirokoka. Ebigambo bino tubisanze mu Baluumi essula 10 olunyiriri olw'omwenda. Yesu agaba ekintu eky'omuwendo omunene okusinga ensimbi. Nze ntunudde ebintu bingi, kubanga bw'oba oyagala kati amafuta oteke mu mmotoka nsimbi, bw'oba oyagala emmotoka nsimbi, bw'oba oyagala emmere nsimbi,
engoye ensimbi, buli kimu nsimbi. Kati ensimbi neefuuka ensimbi nga kintu kikulu nnyo mu nsi eno. Naye ensimbi tulabye nti temala. Yesu alina ekigambo eky'omuwendo omungi kyayinza okutuusaako mu bulamu bwo olunaku olwaleero. Oba olina bitono oba bingi mu nsi eno, obulamu obutaggwaawo bubwo bw'obeera ne Yesu. Awo ŋŋamba nti amiina, kubanga tulina enjogera egamba nti obulamu bwe bugagga. Bwe tuba twogera mu nsi wano, obulamu bwe bugagga. Lwaki? Kubanga bw'oba okyali mulamu osobola okusuubira ebisingawo. Bw'oba tonnakkiriza Kristo era osobola okutuuka ekiseera omuntu n'akubuulira obulungi bwa Kristo n'omukkiriza, gwe n'owona okufa n'obeera ng'oli ku muwendo gw'abo abajja okufuna obulamu obutaggwaawo. N'olwekyo bwe twogera ku bulamu obutaggwaawo, bwe twogera ku mirembe Kristo gy'aleeta, bwe twogera ku kukkiriza, ekigambo ekyo tukiteekeko essira lingi mu bulamu bwaffe, kubanga ne bw'oba olina emyaka mito ojja kukula ate otuuke era ku nkomerero y'obulamu bwo. Abamu bannaffe batugendako nga bukyali, abamu bakaddiwa, naye ne bw'okaddiwa naye era ojja kuva ku nsi kuno Kristo bw'anaaba takomyewo ng'okyatemya. Ate ne bw'akusanga ng'okyatemya era naawe ojja kufuusibwa bw'onoobeera ng'osangiddwa mu Kristo Yesu, ofune omubiri ogutavunda ogutafa era obeere wamu naye mu bwakabaka obw'omu ggulu. Yesu agaba ekintu eky'omuwendo omunene okusinga ensimbi. Oba olina bitono oba bingi mu nsi eno, obulamu obutaggwaawo bubwo obeera ne Yesu. Kola okusalawo leero ku lwa Yesu, obeere n'obukakafu nti ajja kukuwa obutuukirivu bwe era eggulu lijja kubeera liryo. Amiina, eggulu lijja kubeera liryo. Mujjukire olunyi lwe nabasomedde nti kubanga omuntu kuli mugasa kutya okulya ensi yonna naye n'afiirwa obulamu bwe. Oyinza okuba nga oli wa kitalo nnyo mu by'obuyigirize, oyinza okuba nga oli wa kitalo nnyo mu by'ensimbi ng'oli mufunyi, oyinza okuba nga ozadde abaana bangi. Lumu nalina mukulu wange omu kati yaŋŋendako, naye yazaala abaana 63. Naye abaana 63 olunaku lwali lumu omwana omu n'afa ng'omusajja oyo tannafa. Naye omwana oyo gwe yali alowooza nti omwana ono mugezi nnyo, mulungi nnyo, akutte emirimu gyange nga bwe njagala, ne bwe naagenda ono omwana ddala yenze. Kati bwe yafa mukulu wange yaŋŋamba nti nsigadde bwereere, nsigadde bwereere. Ne ŋŋamba osigadde bwereere? Kwanza abaana baalina nali sisuubira bafuna era nali sibalina, naye ng'ate siwulira nti ndi bwereere kubanga nina Yesu. Nze bwe mba ndowooza ebintu byonna eby'oku nsi wano ndaba nga siri bwereere kubanga nina Yesu era mwenyumiririzaamu. Naye kati ye yawulira ng'asigadde bwereere, amaanyi ge gonna gabadde mu mwana. Okimanyi nti omwana ayinza okufuuka katondawo? Okimanyi nti emmotoka eyinza okufuuka katondawo? Ente ziyinza okufuuka katondawo? Baawo oba mukyala we ayinza okufuuka katondawo nga gwe weesiga, nga ddala bw'akuvaako kati owulira nti kitalo nnyo. Naye ekirungi kiri nti abantu bwe batuvaako nga tulina Yesu, tulina kye twekwatako, kubanga Yesu bannaffe bwe bagenda nga bali mu Kristo tuli balaba. Tulina essuubi okubalaba singa naffe tutambula ne Kristo, ffenna awamu ne bannaffe abagenze ne tufuna obulamu obutaggwaawo, ate ne tubeera nabo mu bulamu obw'emirembe n'emirembe. Kaakati bannange babuuza nti oba omuntu aliwaayo ki okununula obulamu bwe? Tolina kye weetaaga kuwaayo, olina kukkiriza. Ky'olina okuwaayo kwe kukkiriza Yesu. Byonna yabikusasulira. Oluyimba luga nti yansasulira ebbanja lyonna, yansonyiwa ebyonoono era yannongoosanze. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. N'olwekyo amaaso bye gatalabangako, amatu bye gatawulirangako Bayibuli bw'etuyigiriza, n'ebitayingiranga mu kufumitiriza kwa muntu, ebyo Mukama Katonda waffe yategekedde abaana be abamutya. Era enkya eno nkukubiriza ng'angamba nti kkiriza Yesu oyatule n'akamwako, era okkirize nti Katonda yamuzuukiza okuva mu bafu.
era nti Yesu oyo mulamu ne kaakati waali. Gyali mu ggulu atwolereza ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe. Ate Yesu oyo mu Yokaana essula 14 olundi olusooka olwokubiri n'olwokusatu agamba nti emitima gyammwe tegyeraliikiriranga, mukkirize Katonda nange muzikirize. Pa mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu, singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ngenda okubateekerateekera ebifo. Era obanga ngenda okubateekerateekera ebifo ndikomawo nate ne mbatwala eyo gyendi nammwe mubeere eyo. Amiina. Sirina kyennyongera ku bigambo ebyo. Njagala munnange mukwano gwange mpuliriza ove mu nziina otuuke mu bugagga obw'obutuukirivu, obugagga bw'obulamu obutaggwawo. Ti Kristo bw'anaaba nga akomyewo akutwala eyo gy'ali awamu nange n'abalala bangi, ate buulirako n'abalala, ffenna tusobole okweyagala ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Ayi Kitaffe omulungi, tukwebaza tuli Katonda mulungi, oli Katonda wa kisa, era tweyanziza olw'ebigambo ebyo ebirungi bye tuwulidde nga bitukwatako ku bulamu buno, okututeekateeka olw'obulamu obutaggwaawo. Tusaba ekyo kituukirire eri omulabi wange enkya eno, ate n'erinze ne bannaffe abalala bangi abatali naffe leero. Erinnya lyo ligulumizibwe liweebwe ekitiibwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.